Alright, waliwo yambuziza naye nga jani ndabye nnyo videos zizo ngokola video nga mu background mulimu video eziplayinga nga wano playingira wano oba nga endala playingira wano oba nga endala okitadde nga wano ngeplayinga nga mbuuza okikola otya. Kati gwe yenna abadde tamanyi engeri gye bakolamu ekyo ekintu, followinga, likinga, commentinga kyonna kyoyagala okumanya era sharinga video eno ku bantu 15 bokka. Olumala okusharinga ojja kubanga okola bweti. Let's go. Kakati kugenda ku TikTok oyo ogi opening up. Omalo ogi openinga ogende ku wano ku add video. Omalo genda ku add video. Kati kisinzira oyagala ku recording ya video oba oyagala kujija mu gallery. Kati for example ngeyange ngenda kujija mu gallery. Era genda mu gallery. Era lutuka mu gallery nonye awali videos. For example nze nsiimye eno jengendo banga nkozesa bomalo gi selectinga. After selecting that video ojja kubanga ate ogireka ne playing. For example yagale playing edakika meka yange ndozo giraba ngeyo eri mu playing. Kati video ngeyo olumala ku playing ndoza kati nga wano waggulu olaba wana wali kano, olaba wana wali kana akantu wangu yagala kola overlay wano ogenda okunyiga. Era olumala okunyigako wano wansi bagenda kuleeterawo ekigambo, bagenda kuleetera simanyi replace, simanyi split, simanyi biki simanyi biki. Kati ndowooza wo scrolling eno olaba wakuleetera bino ebintu byonna, bino bakuleetedde bino, olaba bino byonna bakuleetedde bino. Kati ogenda kukwatamu eno video bwoti, mala kikwatamu ogenda kweta wana ekigambo overlay, okiraba. Kati wano ogenda okunyiga era olumala okunyiga still wagenda kutwala mu videos zo, still ogenda no selecting a video yonna gyoba oyagadde gattako. For example selecting eno era olumala ogiselectinga no confirminga bagenda gireeta wano, ndowooza olaba kati bagireese. Era olumala ogireeta wano osobola okweneraginga, osobola okugincreasinga, for ogireducinga, osobola okiteeka wano gyoyagadde. Nawe oyagala okiteeka wa osobola okiteeka. For example ze yange nsiimye nga wano nenjiteeka wano. Era olumala ogiteeka ku playinga zonna video zibeera ziplayinga ndozo ziraba zazikola kizibeera ziri playing. Era bw'oyongeza ku sound oba ozolera bulungi ndozera zira ndozola kati weewawo wenyini. Era kati olumala ojja wano n'okwata ku next. Era omala okwata ku next describing bulungi video yo. Era olumala describing you can either edit a cover like that. Olumala ogenda mu more no adding to playlist like that. After that you just post the video. That is what they call overlay oba video playing era mu video mu background ya video gyonna gyoba okoze. Kisinzira kati nze nkweseza uploading nga njija mu gallery yange ne kati gwayagala ku adding up video nga just shooting it ku TikTok. You can also use the same technique kubanga atokola kibaita overlay. Following, liking, ate commenting. Nenga guys timolwanga mujoininga la shumi yafe eya buli lunaku bere ngofuna kubagobereza abategerekeka. Ukitegere kintu ekyo. Let's go.